Ekyamazima sina asobola kumpa school fees w'abaana. Bajja bange mwenna bakoowola. Mujje tulwanje wamu tumunoonye. Gwenga namba 2. Emabegako kandowooza nti wali okitegedde nti yali agenda wasa mukyala w'omugole. Wabimanyako? Byonna byonna okubeerawo kwabyo kuba nga nze nkimanyi nti Haji ne waba awasizza abaawasizza ayongeddeko kuba tubadde basatu asobola okwongerako ennamba eyokola ki etamugaanibwa mu busiraamu. Namba 3 yabaasinga okunoonyerezebwako yaŋŋambako nagamba Haji ati amazeeko emirembe Naalongo antutte mu makooti sente sikyazirina ayagala kunsiba. Mu mbeera nga gw'ogamba nti Haji abadde akulabirira tekiyeewuunyisa nnyo okuba nga ate bakyala banno bo bagamba tabawa buyambi. Munange obutakkaanya bubaawo naye omuntu aba alina obutakkaanya bwe n'omuntu aba asobola okutuula naye n'amanya nti kino nkisolo binze ntya. Bw'abaawo ekyamutuka kyonna batutegeeze tumanye. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Aba Tio Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandika ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'E11 that is November. Bagenda kubeera ku The Ramblant Hotel South Kensington London era nga ojja kubanga osasula pounds 10 eri ggwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabeegattako obegasi pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Bannayuganda agalamusizza mwenna ntuusa okubeeyanjulira nga nze mukyala Saddam Rashid Lukwago namba 2 nzize wano nga ndi mwennyamivu olw'ebigenda mu maaso. Emabegako awo ennaku nga 2 nali ndi waka nga ndi awo ku makya ku TV nga ndaba Seeguya aleese ekifaananyi kya mwami wange nga bagamba nti yabula mu lugambo. Kakati bwe nali naye abaana ne babuuza ddala kituufu kubanga emabegako awo nali nategeezebwako waliwo nga tannaba kubula yantegeeza n'aŋŋamba nti alina ebimusoomooza nga tannaba kubula. Ne mubuuza nti ebikusoomooza biki? N'aŋŋamba bingi, ebinsomooza bingi, nyina abampaabira ku makooti naye nga ate tabannyinnyonnyola nti oba gundi ne gundi. Bampaabira mu kkooti ndaba binsobedde. Ne mugamba biki? Nga kale tabinnyonnyola bulungi. Kati emabegako nga tetunatuuka awo mwali mufunyemu obutakkaanya nga bakyala be bwe yali yakuddiramu? Era abadde abeerawo. Gwe mubadde mukolagana kati? Kubanga era ne agenda okusembayo okugula wange wayitawo ndowooze wikisinga ng'emu kitundu bino ne bitandika okubeerawo ebyokubula. So obadde onyinnyonnyola kakati akugamba alina ebimusoomooza ebimusumbuwa nga ŋŋamba bampaabira mu kkooti naye simanyi kinzizaako. Ne mugamba nti oba baakuwabira mu kkooti naye kakkana ekisooka olina stress z'ebyo okunoonya ssente olina kale nga alina obutakkaanya ne famire ye. Ne mugamba onoobyeteekako byonna omulundi gumu bigenda kukola ki? Bijja kuyisamu, bijja kutabula. Kakati bwe yagenda alina muganda we gwe yajja naye mu kubaana abato. N'aŋŋamba omulundi gwe yakomawo n'aŋŋamba nti ndeese mulamu woono mukulage mu butongole nti bizinesi zange
ebintu byonna ngenda bireka mu mikono gyo olw'ensonga nti nze ndi stressed nnyo sikyasobola kutambuza mirimu ndi stress naye agenda kunyambako ng'akola ki ng'atambuza emirimu n'amulaga n'amunyalira nange nemukola ki nemugamba kale namba akwera ennamba y'essimu gwe kyonna kyonooba weetaaze mukubire ki essimu yono ali wano ku ddwaliro ali ku ddwaliro kakati era already sigamba nti nali simumanyi kuba already nali mumanyi nti muganda nkireka kati bwe yagenda nga mukubira essimu wayitawo wiiki ng'emu nga mukubira essimu yali yaŋŋamba nti waliwo omwana muto ng'asoma nga bamubanja school fees kusomera ku baana bo onzijukizaako olunaku lwalinga lwakuna onzijukizaako olunaku olwokuna mbere nga nkola ki nankuweereza ssente kati koolo olwokuna ye lwatuuka ngenda okuba ku ssimu nga tezikola ki teziriiko nezikuba olunaku lulamba nga tekola ki nga teyitamu nembuuza nenkubira ono muganda we nemubuuza nti ali ludda wanga nkuba ku ssimu ze teziyitamu naŋŋamba nange bwendi wano ndi bize yali alina meeting olwo gyalimu ndi bize naye geza akolayo ekyo oba onoomukola ki onoomufuna olunaku lulamba lwaziba nga simufunye kati kwe kulabika nti nkubira ono mutowe nemukubira nemugamba yaŋŋambye ajja kunsindikira ssente naye kati nkuba kusimuza teziriiko naŋŋamba kale kandabe nze bwe ndaba oba naamukwasaganya kati bwe yaddamu okunkubira yankubira nga ŋŋamba nti olunaku luno lwennyini olwokuna lwe nali kuweerezaako ssente nali ndi awo ku ddwaliro nga tunnyuka nenfuna abantu abantambulirako nga baagala okukola ki kuba ye mukuŋŋamba yaŋŋamba olwo lwennyini lwe yafuna ki abantu abaali bamutambulirako nga baagala okumutta ate nga byerwo olunaku bwe yali ava mu kooti mu kooti yagenda yali kale lwe baali balina okugenda mu kooti naye nga lwe lwennyini lwagala nenfuna naŋŋamba nti nafunye abantu ekiro kino abadde baagala okukola ki okunzita naŋŋamba naye mubeere beegendereza ngenda kufunaku wengira nga ndi nemugamba kale kakati naŋŋamba nti ekintu kyonna bwe kiba kyonaba weetaasiza kubiraani naŋŋamba kubira na muganda we so gwe mu bigambo bye yakugamba alina waagenda okweggamako ku ebyo ebiyitambula kitegeeza mu kino gwe okimanyi nti waali asobola okuba nga tali mu mikono gy'abalabe naye nga lwambeera yabiri mutawaani olw'ensonga nti kati bwe kyatuuse mu zino ennaku nalabidde ddala nti ali mu mikono gy'abalabe olw'ensonga luli abadde information atuwuliza nga tumuwuliza naye kati tetukyasobola mumuwuliza kyatulaze ddala ne waali tetumanyi oba ali seefu oba tali seefu tetumanyi mu wiiki 2 zino ezoogerwako naawe tonaddayo kumuwuliza sinnaddayo kumuwuliza ku masimu tewali wadde muntu yenna gwe mumanyi amuli kumpi tetuyina basi nga abaddewo omuntu ng'amuli kumpi yandibadde atugamba temweraliikirira ali wano bwe wati ne bwe wati naye tulina obweraliikirivu bw'amaanyi okubeera ng'omuntu tali ku ssimu tomanyi waali tulina obweraliikirivu bw'amaanyi so gwenga namba 2 emabegako kandowooze nti wali okitegedde nti yali agenda wasa mukyala w'omugole wabimanyako ebyo byonna okubeerawo kwabyo kuba nga nze nkimanyi nti Haji ne waba awasizza ayongeddeko kuba tubadde 3 asobola okwongerako ennamba eyokola ki etamugaanibwa mu busiraamu bwe tokiinaako buzibu kubanga kyo kikkirizibwa nti omusajja waba alina obusobozi obusobola okuwasa abakazi abana asobola okukola ki okubawasa lwaki tekyanteeka ku bunkenge nti essaawa yonna era bw'abanga abadde asobola okuwasa omukazi owokunaaba asobola omuwasa so gwe tokiinaako buzibu bwe tutunuya abakyala banno be bakunenya nabo luli emabega wali gwe tokwatagana nabo namba 1 ne namba 3 anti kaakati obuzibu obwajja ne bubeera bwe buti nti nze emabega awo nga tanaba kulabika nti bino ebyamawulire bijja era nze mbaddewo wano ku ddwaliro nga nkola nabyo naye waliwo challenges zajja okuva mu bana abakyala abalala namba 1 ne namba 3
N'angamba nti okusinziira ku bintu bino ebiri wano gira ng'ozzeewa ewaka kuba kijja kukosa. N'angamba nti gira ng'otuddewa ewaka naye bwenja okukola ki bwenja okuweera ekyokukola ki ekyokulya era abadde ampa ekyokulya nga gwezizako ekyokulya gwezizako school fees w'abaana nze mu byonna tewali kisinga kunkaabya kuba gwe badde nzijako school fees w'abaana gwe badde nzijako ekyokulya essaawa eno sikyalina asobola kumpa kyakulya sikyalina asobola kumpa school fees w'abaana ekyamazima sirina asobola kumpa school fees w'abaana. Kibi nnyo kaakati mu mbeera nga gw'ogamba nti Hajji abadde akulabirira tekiyewuunyisa nnyo okuba nga ate bakyala banno bo bagamba tabawa buyambi. Munanga obutakkaanya bubaawo naye omuntu aba alina obutakkaanya bwe n'omuntu aba asobola okutuula naye n'amanya nti kino nkisolovinze ntya kubanga bwe tubanga ffenna tubadde abantu basatu babawugamba nti munange oba mbadde mpaganya kanzika kana olwaki bwekiti bwekiti ate naye kirala omuntu wabeerawo tomuwaayo kuba nti oba afe aveewo tosobola muwaayo era wabaawo chansi nogamba nti kamuweeyo chansi ekoleki. Ng'owulira ekigambo ekigambibwa nti tagawa buyambi ng'ate gw'ogamba abukuwa Ebaza abadde abumpa kuba sinza kweteeka ku kyogamba nti abadde tabumpa nga tabumpa kuba nze sikola era abadde abumpa. Okirabamu embeera y'okugamba nti bamuwaayiriza okusinziira gwe ku kyomanyi sayidi yo okusinziira ku sayidi yange ezo n'ebyogerebwa olabawo embeera y'omuwaayiriza njogera byange kuba kati eri abali simanyi na statement kyoba nti bateekayo statement bweti ne bweti oli ayinza okuba nga yayina obutakkaanya abo ensonga ziyeteekayo nga ndala naye ng'ez'ebyokulya ebya school fees z'abadde abikola ki abadde abimba. Gwe kijja kitya n'oba nga Hajji tomufunyeemu buzibu era okkiriziganya naye awase mukazi we yenna gw'aba afunye aba ne baba nga bo bamufunamu obuzibu bakazi banno. Nanti kakati kino kiri mu ddiini kuba tolina w'okigaana bw'aba nga yawasa asooka n'awasa owokubiri n'awasa owokuna tasobola mukola ki mugaana tasobola mugaana bw'aba nga asooka yakkiriza ne bawasa owokubiri n'akkiriza ne bawasa owokusatu kitegeeza nti n'owokuna asobola okukola ki okumuwasa. Kati awo obutakkaanya siraawo butagirawo kubanga we yasobola okuwasa abakazi abasukka mu omu kitegeeza nti alina obusobozi obusobola okuwasa abakazi abasukka mu omu. Ekitegeeza ku mukolo gwa Sharon waali baddeyo? Omukolo gwa Sharon era singa babadde bampita kuba tosobola genda ku mukolo gwe batakuyise baba bampise nfuluma bonna mbadde njibeerako. Waliyo ku mikolo gy'abali bakyala banno? Mbadde mbeerayo. Omukolo gwa Sharon gwali gusembedde kitegeeza oba wali tolina kaadi oba wali totegeezeddwa kitegeeza wali toli wakubeerayo? Kale okusinziira ku mbeera eyaliwo gwali gulina okubeerako abantu batonotono si bangi. Mu mbeera eno kati eriwo Hajji yabuze kyekiriwo kati ekiri mu ddiini bajja bange mwenna bakoowoola mujje tulwanire wamu tumunoonye oba ali luddawa oba ali luddawa batuyambeko banoonye omuntu tegere nti ali wano wetuba kyesinga okwagala. Saawa eno okuva lwe yava wano sapooti ntono ate nga nyina okufuna ekyokulya nyina abaana abato neetaaga school fees. Sapooti yakendedde? Sapooti ntono. Abadde yaddamu okusula ewuwo? Era abadde ajja n'abeerayo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe
mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawoowo akabivaamu ka butonde. Ate tetutunda bicupuli. Bw'abyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna. Amannya mpitibwa Dauda Rashid Lukwago. Nga ndi mutabani w'omugenzi Haji Rashid Lukwago. Ate nga ndi muto wa Haji Sadamu Rashid Lukwago. Yes, na yenga. Monsonga za family nga tewalabikako. Monsonga za family obutalabika. Waliwe bali bakayanira. Nze siri muntu nnyo wa ntalo. Mala kwetegereza nsonga. Kubanga bw'aba family nti muganda wange mba nina access y'amangu omutuukirira ne mmanya ki ekiriwo kyekigenda mu maaso. Okusinga ate okuvaayo n'enzira mu mpewo ate n'enzira omulwanyisiza ku media ng'ate nga nsobola omumiitinga nga muganda wange ne tuwayamu. Ku byaliwo wabisala otya? Ebyaliwo ensaaji nabisalamu ng'omuntu asussizza emyaka 18 waddembe okukola ekintu ky'abaakoze ayinza okukola ensobi ng'omuntu kuba ffenna abantu tuli basobya naye buli muntu w'onoosobya tomuteeka ku ki ku mpewo omunenyeza bbali bw'aba akoze ensobi ate omuntu akola ensobi ne yeetonda aba muntu amanyi kyekibaddewo so ze saamunenya nnyo saamunenya kuba yali muntu ayinza okwawa embeera ekufosinga okukola ekintu ekifaanako bwe kityo wabula ate mu byeddiini awo naye yajja n'akyanaga kyali kisiiba ate bikoze bitya naye olw'omutima weakness y'omutima ng'omuntu osobola okukola ekintu ne kiyitamu ne kikosa abalala nga bwe baba bakirabye yesebo kale ku mulamwa gwe tuliko essaawa ogw'okumunoonya yesebo soka gwe tuzimbire ekifaananyi bijja bitya bino ebiriwo amazima gennyini muganda wange oyo yafuna challenges nyingi nze we najjira ng'ali stressed okusembayo okumulaba nze bwe najja ku ye ng'ali mu stress ze nga n'omukyala we alina omukyala yamutwala mu kooti omukyala Naalongo yangamba Naalongo yamutwala mu kooti nga amugwako omusango nga yagalamu obwannannyini ku bintu ku nnyumba gye yamuwa amusayiningire oli nti ayagala kutunda naga bwe yamugaana okutunda ne lufuuka olutalo n'amutyako nti n'ekyobutaweerera simanyi baana mu masomero ye gayagala naga abandi bubi ng'ayina emisango ng'amuyita ebyo ne kwegatibwako ne bino ne mugamba Haji olina stress leka emirimu ngiddukanye katuteese tukole ki tupataninge nze nkole emirimu gino essimu gireete n'entandika okukola emirimu gye nga bwendi naye bw'ayongera okungayidinga ng'atakyayina ng'ali mu pressure mu stress n'entandika okukola kati mu kubeera ne kwe kufuna ezo assaults ezize zimutuukako ez'okumutiisatiisa n'angamba nno siriiwo ekyaddala siriiwo abantu bandi bubi ne mugana nedda tutuuze family twogere ensonga eno eriwo twabe ki amagezi ge bayinza ogisalira kati ffe tunatuuza family n'angamba naye ddeka kuba mwana muto Dawuda toba mwana muto banzaaluka ku mpewo wakiraba kati ogenda kutandikira ludda wa ne ngana nedda tusobola n'agamba nedda kakkano katulabe kye nnaakola kati nga tujja twali nze nali mu Mbalala bwe nali ngenzeeko Embalala yankubira essimu ng'agenda Masaka alinayo ekibira kya Kalituusi nanga njagala gendako mu miti gyange oli ludda wa ndali njagala tugende ffenna nali namugamba gezaako gwe kyoyalike tutambule ffenna ekikutuuka nga tikituweeko nga tuli ffenna nangamba oli ludda wa njagala gendako ekyotera kasasa mu Kalituusi tulabe emiti egirimu tutunde ku miti at least tufune tujene ku ssente eziri eyo ne mugamba badde ndimbala naye nsobola okusanga e Masaka ne nninya ne musanga e Masaka ne tugenda twasula kyotera kwa natuuka leeti bwe twasula ekyotera enkeera ne tugenda ku kibira twatuukawo nga kyonna bakiyiye yika 8 nga bazisaaye yasanga bazisaaye pressure na yali stress n'akuba omulango omusajja omukulu n'atuuka n'okukaaba agabye enkuga ekiki ekya Kalituusi bakitema kati ate ensonga gye tutamanyi from that day amazima gennyini nze nasooka nendowooza nti yagenda kuwummula essimu nga teriko nga yagijjeko ne ngamba anankubira ne mbivaako ate bifaawo balinayo omukolo kati omukolo ogwo ogw'okugenda okukyala mu basaloni n'ebintu ng'amaze obbiwa nti ate nti waliwo omukyala yamutwala mu kkooti mukyala we yamutwala mu kkooti n'amuwa warning n'amugamba gwe bw'ogaana okujja mu kkooti enkya ekinaddirira gw'anaamanya tonneekwasa
bwatu yamugamba yo mu kooti yagendayo simanyi oba yagenda tewakigoberera saakigoberera naye kyenafuna nti bwe yafuna embiri faanako bwe kityo najja n'agamba Sharoni n'agamba emikolo nze njiyimirizaamu olw'ensonga ezitali zimu na zimu tujja kuba tulaga omulundi gwe tunaatukola ki tuzaako emikolo egyo sente ze ne bamuddizaayo $228,000 nga zagenda ku bya tenti ku batembi biki bwe bityo ne kiba nga bwe kityo bwe kyali ku nsonga z'emikolo ne giyimirira kale katudde ku mulama gw'okubula kwe reference ogina ngiina sebo okay ogenda kuba ng'otulaga ku reference naye nga tuli wamu nammwe otweyanziza nnyo bannange ate munoonya muganda wammwe kyenyinza okusuubira nti essaawa eno ayinza okuba nga ali stress talina waali nga yeewummuzaamu bwekiba bwe kiri bwe kityo alhamdulillah tusabaana yaaveeyo gy'ali tuli beeyaliikirivu ebyaddala kubanga muganda waffe ate mukwano gwaffe ate singa ffe fekka wabula n'eggwanga bwabaawo ekyamutuka kyonna batutegeeze tumanye nti abaalabyeko Haji Saddam mutugambye tumwetaagira tuli beeyaliikirivu oba asobola otutegeeza ffe tuli Wakaliga wetusangibwa Wakaliga opposite n'akatale k'abaveterani oba otukubira ku nnamba zaffe 0776914347 ennamba mujja kuba mwogera nange nga muntegeeza ekiba kiriwo nange nyongereyo era n'ab'ebyobuyinza nyongerera ddala obbagamba n'obbasaba mutugerezeeko mutuyambe tufune omuntu waffe nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku and Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala ebibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bino ebitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku and Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo jango lambule jango gule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ndina Mikisa Laila. Babuulye kyoli wano. Kyendi wano ndi mwannyina wa Dokita Rashid Lukwago, Salamu Rashid Lukwago. Nga mazeewo ebbanga nga tukola ffenna. Naye yafunamu ebizibu mu myezi egiyise. Butabyadde bulago yabadde butambulamu. Bano bamunoonya abakyala bamutwala makooti. Byonna ebibaddewo kalitunsi bamutemye. Kwegamba afunyemu obuzibu yangambako baba bizibu bimpitiridde. Nesimanyi ngenda bisomoka nti ane mugamba nti ebintu byakusomoza kubaawo naye twongere okusaba Allah tusaasire obiyiteemu bulungi. Okubulawo kwe enva gye yava ono saagitegeera. Kubanga twakola nga bwe tukola bujo ne tunnyuka. Ngenda okulaba takomyewo. Olwasooka. Olwokubiri takomyewo. Ebisebe byotambula mu mawulire golaba nga bina ebyekusiza mu kubulawo kwe kuba mu ebyo tubaddewo n'ebya famire okayanira erinnya n'ebirala then ne tubirawo n'ebyemirimu kosa ne bino ebyamadagala bye ebyamadagala bye tosigenda kyogerako nnyo n'ebyabakyala bwe bali kubanga abakyala kirasobola okumanya nga bamukubye mu makooti namba 3 oyo namba 3 oyo abasinga okunoonyerezebwako yangambako nagamba Hajati amazeeko emirembe Nalongo antutte mu makooti sente sikyazirina ayagala kunsiba kati Hajati oyo Sharifa oba naye atuyambeko mu kunoonyereza ye mwamuwulizaako aluwa Hajati g'ogamba Nalongo era gyali mu kikajjo mu makaage bakati nawulidde agamba yeewera ajja kutunda ebintu abimalewo n'okunoota ebintu bya bbaawo nga tumanyi wawaali. Dr. Rashid Lukwago yabuze mukyala we yeewera okutunda ebintu essaawa eno kyabagamba senti tunoonye omwami si tunoonye omwange wawaali wabula nja bitunda mbimalewo kyagamba nga tudde mabega ye yabadde amutwala mu kooti oba ye yamutwala mu mateeka yamutwalako mu kooti ku nsonga z'abaana talabirira abaana takola kine nga mazima zo sente zaali ziweddewo nga ziweddewo sinakendeera nga tulina kuzimba buzinyi kintu bupya. Omanyi mu mbeera weeziti bibaamu abantu abinoonyeza ebyabwe empalana y'abantu mubeeramu okuwaayiriza
katulowooze nti wakati mu mbeera tebirimu nti okwatagana mukyala namba eno ate nze abakazi bonna yabandaga singa nga nti ono gwe njagala ono simwagala bonna bakyala bange ekiwere gwanaze nti ono nze gwe ngenda naye kati gwe mampala namba mulanga ki sigenda kusulawo sigenda kukola ki abakyala bange bonna bayisa kikimu liweze ebbanga ki nga tamumulaba wiikisi 2 ze yakamala nga temumulabako ki kye mukozeewo mu kumunoonya tuli mu kunoonya nakati tweba abantu bali nga bekubira amasingo gwafuna ekinzeko gwe sinnaba kufuna nange sinnafuna kimufaako mwakoze reference ku poliisi muli muto wange yakola reference yategezaako poliisi poliisi yegamba kyessaawa eno sinnafuna nnyo mawulire era oli yansingako bitegeera so gwesameno oli mu mawulire ku nsonga yakulaba nti tunoonya tukwataganyiza wamu tunoonye mukulu muto waffe dokita w'abantu akumawajjanjaba abantu so kitegeeza ali eyo ekyokuba nti yali afunye obutakkanya ne famire ye tuyinza okijja mu kifaananyi anti bagamba abooluganda bita ate bwekituka omuntu w'okubula nakubadde gwe omuntu wo ng'abuze bannange tofaayo gamba nti bannaye omuntu wange tolingulamu omutima mpozi nga omutima gw'olina gwaki gwa nsolo yalina omukolo ogwe baali bategese omwezi omukolo gwayimirira olw'ensonga ezitali wazimu gwayimirira nga ne aguyimiriza ye yenyini mukyala we si mukyala we gwayimirira olw'ensonga ezitali zimu yeekuba era nga bwebitegedde waliwo nga alina ebizibuzibu ebimujjira ebyo bano banoonya bano baki abeddagala ze ensonga za kooti gye bamutwala zakomawa anti kati taliiwo simanyi bwe zakoma kuba nasembayo nga bamuyise mu kooti simanyi kyeyajjayo teyakiŋŋamba yangambako hajati yampabidde ndi mu kooti ngenda kuwugiza mu kooti kati kyeyajjayo era hajati yayinza batangaaza amanya nze Nsuuga Mustapha nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.